ng'ayita mu bannamateeka be abalukwago and company advocates abakulembeddwamu ku Resistom Katumba n'abalala. Nanyondo yasaba kkooti eddemu ebala obululu ku bifo 9 ebirowoozebwa nti omuwendo gwaduumulwa obululu ne buweebwa Katushabe ate ye ne bamusalako obululu okusinziira ku tale shiiti ze yafuna okuva mu ba agenti be. Ebimu ku bifo ebyemulugunyizibwako kuliko Bukomansimbi Primary School. Nanyondo wagamba nti yafunawo obululu 141, Katushabe n'afunawo obululu 41, kyokka mu kulangirira ne balaga nti Katushabe afunye obululu 478 nti Nanyondo n'afunawo 0. Ku Nkarwe Primary School Nanyondo yafunawo obululu 131, Katushabe n'afuna 69. Mu kulangirira Katushabe n'aweebwa obululu 340 ate Nanyondo n'aweebwa 0. Kagogo Catholic Church Katushabe yafunawo obululu 22, Nanyondo n'afuna 97, kyokka mu kulangirira Katushabe n'afuna obululu 73, Nanyondo n'aweebwa 8 bwokka n'ebifo ebirala. Bannamateeka ba Nanyondo bagamba nti kino ekyakolebwa akulira akakiiko k'ebyokulonda e Bukomansimbi tekyali kya bugunjufu era ne basaba omulamuzi okusaamu ekitiibwa okusaba kwabwe. Bwe tubawa ritaani tale sheet naawe wappitu ng'okutte ekitabo kugatta nnyukuta ku nnyukuta tasobola kugatta bintu ebyo ne bivaayo nga bwe yabitaalinga nti toto yeemu. Diara forms bw'azireeta polling stations ze twasoose omusanvu ezo ze bagamba ekigangazi yazikwata n'azijja nga bw'onoolaba omuntu n'ajja Nnyendo Mukungwe n'agitwala eri ewa Bedi Bwanika. Polling stations ezibadde mu Nnyendo Mukungwe n'azitwalawa district esigala yeemu naye ng'azikyusizza n'azizza ewalala. Naye ng'ebyo entries zeyakoze entuufu but bw'atuuka okugatta bwenjogera nti tamanyi kugatta n'agatta ebikyamu totals n'afuna nkyamu. Wabula munnamateeka wa Katushabe Jofule Kandeebe asabye omulamuzi ono agobe okusaba kwa Nanyondo ng'agamba empapula zaleese ng'obujulizi mu kkooti si z'akakiiko ka byakulonda nga tebamanyi wa gye yazijje. N'asaba omulamuzi agobe okusaba kwa bano. There is no scintilla of evidence at all to suggest that the returning officer made any error while returning the results for the rest of the woman MP Bukomansimbi district. Mu nsala ye Omulamuzi Albert Asiimwe agambye nti mu musango guno okusaba okuddamu okubala obululu kwabadde tekwetaagisa n'abawa amagezi okuwaaba omusango guno mu kkooti enkulu. I advise the aggrieved party, i.e. the applicant, to file a petition in the High Court after gazetting the winner and quickly resolve the matter, and considering the fact that court was informed that the results have been transmitted to Electoral Commission, I recommend that Electoral Commission quickly gazettes the winner for Bukomansimbi Woman Member of Parliament to give room to the applicant to file a petition if interested. This will also save the people of Bukomansimbi from anxiety and tension of not having a settled mind on who the Woman Member of Parliament is. In the nutshell, this application is dismissed. Wabula Nanyondo atubuulidde nti waakweyongerayo mu kkooti enkulu okulwanirira obuwanguzi bwa bannabukomansimbi. Naye omulamuzi asazeewo n'atuma vote count polling stations ezo zennyini ze twasabye ze tulinako complain. Ate era ne bali mu wadde twabasaabinga tewali aleese eddyala foomu n'emu wadde kwezo polling stations entono omusanvu ze tukomplainingako. Ekitegeeza ekituufu kyo bakola ki bakimanyi nti bakola fojare babba. Naye tetugenda kutuula era tugenda kweyongerayo ku petition. Tetugenda kuleka bululu bwa bannabukomansimbi tugenda bwe butyo. Omuwanguzi ajja kubeera ng'asigala muwanguzi paka tugenda gigoberera ensonga eno paka nga tufunye obuwanguzi bwaffe. Agambye nti ye talabawo bujulizi wabula akkiriza nti omusango gwe tupresentinze mu kkooti tusobola ogwajuwinga obulungi nga tuyise mu petition. Kye tutakkaanya naye wadde ng'akoze decision because the recount is all about figures. Nti ono wamuwadde 2 naye ku diara forms entuufu ezaaba ku polling station yafuna emu, lwaki wamwongedde emu? That is where our case was. Gatrid Mutyaba, agafeeyo ku Spark TV.